Abalungi yonna gye musinzidde okubeera nga munegaseko, amanya n'eddoboozi nze Muteesa Asila Abdulazizi. Abantu abasinga obungi gwe bayita omugagga, Binyonkondo, Bifekeera, Naggwadda, amanya mangi ge bampita. Era sisobola kugaana amannya ago kubanga sente zo nzirina. Omuvubuka ali eyampuliriza ku lunaku olwaleero, njagala mbe nga nkuwa amagezi osobole okubeera nga owa ekitiibwa obudde, kubanga essaawa eyitambulamu bwo eba egenze, eba tesobola kudda mabega. Ebigambo bino nzija ntya okubeera nga mbikugamba. Abantu abasinga obungi baali bamanyi ng'omuntu eyali omufunampola, eyali akeera okunoonya ekikumi, kubanga n'omulimu gwe nali nkola si gwe guli awo nti gwali gw'amaanyi nnyo. Nze omulimu gwe nali nkola, nali nkolera Ntebe nga nvuga special. Naye nina abantu be nafunanga be nali nvuga, be nali nzijanga Entebe nga mbatwala mu bitundu eby'enjawulo. Omulimu guno nagukolera emyaka mingi, egisukka mu myaka 7. Naye waliwo olunaku lumu nafuna bakasitoma ba mirundi 3 nga bonna mbajja ku kisaawe ky'Entebe nga mbatwala mu kifo kyekimu. Nabatwalanga eyo gye bayita Munyonyo ku roundabout. Twatuukanga Munyonyo ku roundabout, bakasitoma bange bano baŋŋamba nga nsobole okubeera nga mbongerayo. Twayitanga ku lusaalu ne tusobola okubeera nga tugenda mu kifo ekyali ekimu. Ekifo ekyo waliwo ennyumba eyali enkadde we natwalanga abantu bano. Ennyumba eno ng'eringanga kifulukwa, abantu abasinga obungi nga basobola okugamba nti yaringanga tempo. Nabatwalanga abantu bano ne batuukawo ne bayingira munda ne bamala ne bavaamu ne badda mu mmotoka. Ne bamala ne baŋŋamba nimbaako ekifo gye mbatwala. Ekintu kino nakikolera ebbanga ddene nga bakasitoma abasinga obungi bonna ndaba mbatwala mu kifo kino. Abaana ba Kadaama, abavubuka ba Sekadaama n'abantu abalala abakola emirimu egy'enjawulo. Twasobola okubeera nga bakasitoma b'enfuna nga mbatwala nnyo mu kifo ekyo. Ennyumba eno gye nabatwalangamu nga batuukamu ne bamala ne bavaamu ne badda mu special yange, nimala nimbongerayo mu bifo ebirala. Saakifaako nnyo. Naye olunaku olumu nali ku kisaawe, waliwo omuwala mwatikirivu nnyo era ku mitimbagano abasinga obungi bamumanyi, sigenda mwatula mannya. Yankubira n'ambuuza, Abdu, oli ludda wa? Nimugamba nti nina kasitoma gwe ntutte ene Munyonyo. Yaŋŋamba ojja kujja onkime, nange njagala kubeera ngonziza e Munyonyo. Nagenda nimukima Entebe ku airport. Nimuvuga lwe twatuuke Munyonyo ku roundabout, n'asooka n'aŋŋamba ninyimirira, n'afuluma mu mmotoka n'adda ebbali. N'akuba amasimu nga kitegeeza yali tayagala mpulire byayogera. N'amala n'ayingira mu special n'aŋŋamba nvuga ontwale, n'andagirira gye nali nina omutwala. Twayita ku kasaalu era nindaba nga mututte ku kiyumba kino. Nze kyempita nti tempo, abantu abasinga obungi abakiyitako ab'okukyalo nga bakirabanga ekifulukwa. Bwe twatuukawo, yandeka mu mmotoka n'ayingira mu nnyumba eri, naye nga wabweru ndabawo engatto nnyingi nga kitegeeza nti walimu abantu bangi. Bwe yamala okubeera ng'ayingira, n'amalayo eddakiika 3 n'amala n'ajja nimutwala ewuwe e Buziga. Nasobola okubeera nga mubuuza nga tugenda ewuwe, mugamba naye awantu awo ndaba ntutteyo abantu bangi, naddala abantu ate abava e Bulaaya bonna basookera awo. Ewantu eyo muba mugenda kukola ki? Tiyasobola kumbulira kituufu. Yasobola okuŋŋamba nti eyo wajjajjaawe azaala maama we, adde alina okusooka omulaba. Saakitwala nga kikulu, naye nze nali mmanyi abantu bentuttewo nti bangi. Nasirika nadda ku mulimu gwange enkeera. Waliwo omusajja eyajja mu takisi yange, mu special yange, n'ayingira
bwe yayingira n'aŋŋamba njagala kuntwala mu nnyonyo n'atuula bulungi ne mugamba ngenda kubeera nga nkutwala ne mmutwala ne tutuuka ku lawundi mu nnyonyo era n'andagirira mu kifo kyekimu kyekiri naye mu kugenda nasalawo mubuuze ne mugamba taata olabika oli musajja mukulu olabika bulungi ekifo ekyo nga nkituddemu abantu bangi ab'enjawulo ekifo ekyo kirimu kyama ki yambuuza n'aŋŋamba mutabani wali owuliddeko ku kigambo kye bayita security society ne mmugamba nti ekigambo security society si kipya mu matu gange nabiwulirako nga ndowooza nti biri mbazungu n'aŋŋamba awo we wali ensibuko y'obugagga era abantu abasinga obungi boolaba abali obulungi awo we bagenda ne basobola okubeera nga bajja obugagga neewuunya ne ŋŋamba nti kijja kitya okubeera nga awo abantu abasinga obungi we bajja obugagga ate nga mmwe muva Bulaaya ne musobola okubeera nga mujjaawo n'agamba teri muntu ennamba esinga ebitundu 78 ku buli 100 abagende Bulaaya abasinga obungi basookera awo era omukisa we bagujja ne basobola okubeera nga bagende Bulaaya n'agamba nti n'abangi abagenze Bulaaya nga tebasookera awo bategeera ekintu ekiri mu Uganda kubanga bannaabwe babanyumiza ne basobola okubeera nga bajjaawo kubanga we wantu ewava amaanyi ag'enjawulo amaanyi n'aŋŋamba nti abayimbi bonna abali mu Uganda abakyasinze okubeera ab'amaanyi ab'ettutumu awo we bagenda n'aŋŋamba abakulembeze ab'enjawulo awo we bagenda n'aŋŋamba ekifo ekyo engeri gy'okiraba nti kyesuuliridde n'ekibuga Munyonyo n'aŋŋamba naye kifo kya nkizo nnyo era abantu abasinga obungi we bajja obugagga nawuliriza ebigambo by'omusajja mukulu ono nisibitegeera bulungi naye mu kugenda yandekera ennamba y'essimu n'aŋŋamba mutabani ojja kunkubirako bw'onaaba oyagadde nja kukutuusaayo ennaku waayitawo 2 omusajja ono n'ankubira essimu n'aŋŋamba oli ludda wa Abudu ne mugamba nti mbadde ndi eno gye nkolera entebe ku kisaawe n'aŋŋamba vuga ojje Kajjansi waliwo petrol station emu woba onsanga natuukawo nga tannatuuka mu kujja yajjira mu mmotoka ekika kya Ford emmotoka gye naye sirabangako wano mu Uganda emmotoka nga y'amaanyi emmotoka nga ya mulembe era yavaayo ng'akutte akasawo ke ng'ayambadde amasuuti ga bulaaka n'aŋŋamba jangu emmotoka yo osobola ogireka wano jangu ovuge yange tugende omperekereko navuga emmotoka ye ne tugenda wali wennyini mu kifo ku luno tilwalinga ennaku endala zonna ze nali mmaze nga mutwalayo kubanga ennaku ezisinga yali andeka mu mmotoka yaŋŋamba nti jantuyingire tugende oyogereko naye musajja mukulu gwe bayita Juwakaali nze Kibirango asobola okubeera ng'asobola okukyusa obulamu bwo twayingira munda ekyamazima nasangamu abantu ab'enjawulo abantu ab'amaanyi mu ggwanga abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo bapasita ab'amaanyi abakwata ku bantu ne bagwa ebigwo basheeka betuwulira abasaba edduwa amaanyi gonna nga bagajja wali abayimbi bangi era we kinaba kyetaagisizza nja kuboogera bwe twatuuka waliwo luumu gye twayingiramu nze n'ono mwami waliwo abantu abaali bakolawo wali abaali bambadde engoye nga zifaanagana n'ayogera nabo mu kaama waliwo we twagenda ninsobola okubeera nga nsisinkana mzee Juwakaali Kibirango namugamba ono mukwano gwange ndudde naye ebbanga naye ng'embeera gy'alimu teyeeyagaza embeera gy'alimu ya nnaku ate nga mukwano gwange nnyo era asobola okubeera ng'akuuma ekyama ky'obugagga mzee yantunuulya bw'ati n'ambuuza mutabani olina emyaka emeka nimugamba emyaka gye nali nina tinina emyaka 37 n'aŋŋamba oweereddwa omukisa ogw'obugagga genda ogule akagoye akamyufu mita emu
akaddugavu mita emu n'akeeru mita emu obindeetere wano. Nagenda nimbifuna ninsobola okubeera nga nzirayo. Olunaku olwo sirirwerabira mu bulamu bwange, era olunaku olwo lwe lugenda okubeera olw'essanyu eri obulamu bwange n'obw'abaana bange n'obw'abazzukulu bange, kubanga bye nnina kati byonna nabifuna ku lunaku olwo. Ekintu kye nava nakyo ewa Mzee Juwakali Kibirango, abantu abasinga obungi kyovula ng'owulira nga bagamba nti abantu babeera ne godown mu nnyumba nga zijjudde ssente, babeera n'obusenge obutaggulwa, timubeera mu misambwa, obusenge obwo bubeera mu ssente. Ne kakati ndi mugagga Binyonkondo, naye nze sigenda kubeera nga bantu balala, kubanga abantu abasinga obungi bamanyi. Ngenda kubasomera ennamba ya Mzee Juwakali Kibirango, namwe musobole okubeera nga mugendayo mukyuse obulamu. Abantu abasinga obungi badde babbibwa, bantu abasinga obungi badde bagezaako nga bigaana, nga bagwa mu bafere, nga bagwa mu bayaayi ab'oku mitimbagano. Nze ekirungi nga nze Muteesasira Abdulaziz, ensi yonna emmanyi, abantu bonna obanga walinnyako ennyonyi nkugambye nti awo nakolerawo emyaka egisukka mu 7, era emmotoka yange yaliko ekigambo Abdulaziz Muteesasira. Abantu bangi abazze ne bavumirira ebintu eby'enjawulo, ne bavumirira abasawo Abaganda nti bafere. Kituufu abasawo Abaganda batuma mbuzi ne bakutuma ente, naye ewa Mzee Juwakali Kibirango si bwe kiri. Eri nkugambye nti Security Society yenzikiriza gye tukkiririzaamu okusobola okubeera nga tufuna obugagga. Abaganda nno baagera olugero nti kulazi kulabe n'okukula kubeera kwetta. Tokkiriza kubeera ng'oli mu bulamu bw'ensi eno n'otuuka okubeera ng'obuvaamu ng'abaana bo tolina ky'obalekedde ku nsi. Ennaku musana gwokya omwavu ne gwokya omugagga, naye engeri gye gwokyamu omugagga si bwe gwokyamu gwe omwavu. Bw'obeera ng'oli eyo obadde mufuna mpola, oyagala kubeera nga naawe ofuukako ng'abantu ab'amaanyi mu ggwanga bwe weegomba, kuba ku nnamba y'essimu 0784 70 16 69 oba 0704 96 53 98. Njiddamu eri 0784 70 16 69 oba 0704 96 53 98. Kubirako Mzee Juwakali Kibirango asobole okubeera ng'akyusa obulamu bwo. Olunaku olumu olibeera ng'otudde awo ng'oli kaveranda ewuwo, ng'otudde ku ntebe yo ey'olugalaamirizo nga bakuleetedde akakopo k'akaawa, ng'okutta amawulire oli mu gasoma, abaana bali mu kuzannya mu luggya n'abazzukulu. Muli baamu abaana abagezigezi oba abakujjukujju, bajja kujja bakubuuze nti jjajja oba taata wakikola otya okubeera ng'ofuuka omugagga bw'oti? Simanyi kiki ky'oli baddamu. Oba basobola okubuuza nti jjajja oba taata lwaki ffe tuli banaku okutuuka ku kino nga tubulwa n'ekyokulya? Simanyi ky'oli baddamu, naye kyusa obulamu bwo ng'okuba ku nnamba z'essimu ezo ze nkuwadde, nga bwe nkunnyonnyodde nze Muteesasira Abdulaziz. Gye nayita ne we nayita gwali mukisa ogwali mu mulimu ogwo gwe nali nkola, ne ggwe omulimu gw'okola oyinza obutasobola funamu mukisa kutegeera ki kigenda mu maaso, kubanga munnange ffe tutambula tutwala abantu mu bifo eby'enjawulo. Kale nga sinnabasiibula ngenda kubaddiramu ennamba y'essimu eno, kuba ku nnamba y'essimu 0784 70 16 69 oba 0704 96 53 98. Njiddamu eri 0784 70 16 69 oba 0704 96 53 98.
kubira muzeeji wa kaali mzee Kibirango akyuse obulamu bwo nawe ovuge ku motoka ez'ebbeeyi ozimbe ku bizimbe bagambe nti asente obbanzibe bagambe nti wagula amayembe bagambe nti wagula amajinni songa oli ku kintu kimu kye bayita secret society banji abagezezzaako ne bibalema nga bagenda mu bantu abakyamu ku mitimbagano mwewale abantu ababbi abantu abafere abantu abakumpanya mubeewalire ddala amanya n'eddoboozi nsigadde nze Muteesaasira Abdulazizi Allah tabaraka Allah subhanahu wa taala agira akyabankuumira mubeere bulungi mweraba.